This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Tecnologia! What's going on here? Oh my! There you go. Mommy, Tecnologia! Tecnologia! No. God have mercy on. God have mercy. Ne bannayuganda mwena mwe mulidde empanga ku mulundi guno londa busobozi londa bukozi londa omuntu anabeera ekyokulabirako omubaka Abraham Luzi yewaddeyo okubeera omubaka wamwe wano mu Kampala Central ono yekka yajja okutwala ebirowoozo ebinabbululwa Kampala. Abraham Luzi musajja w'abantu musajja mukozi muntu w'abakozi. Bannakampala mwena mulonde Abraham Luzi mumuyiire obululu w'olaba Luzi tikinga Sarah is toro. Kale mwena banna bizinesi abayiribi bannabyamizannyo abalimi abasuubuzi abalina ebibiina abali uptown namuzigeto Abraham Luzi gwoba olonda Abraham Luzi ye mubaka wamwe owa Kampala Central addako londa Luzi Abraham jukira Sarah is toro. Aliya luzungu kade kazi kutujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muzare kujjere kutoka ntoko ndi mbuzi ndi empuno ndi arabuura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangabye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange.
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Kano kankateke wano. Good morning. Abantu abali eyo muli mutya, musibye mutya. Waliwo ensi ezimu nga mwasibye mutya, ensi endala nga bagenda bugenzi kwebaka, ate ffe kati wano bukedde. Yes, saawa kati ziri emu wetukoledde akantu kano, saawa ziri emu ez'okumakya. Saawa emu tuba tutuuse tutandike tulabe weekend yabadde etya. Of course the big story through the weekend ye story ya Alex Mukulu ne Alien Skin. For the third week in a row tugenda kubeera tukulembeza Alien Skin, amawulire aganyo gavaamu, and this week may be a shutdown for him okusinziira kuba police bye bayogera luli, but anyway awo tugenda kubeera nga tutuukawo. But yes, tutandikirewa bannange omukulu Abraham Luzzi nabadde ndi awo eggulo nga ntuuseeko era ne tukolayo akantu ne mukulu Abraham Luzzi Bawasara is tall ajja ku kya MP Kampala Central naye mukambwe ennoonya ey'obululu. Yes, but wano ku Kasuku Live tugenda kuwagira Abraham Luzzi. Abannaalabye batandise oteesa, buli omu alina enteesa ye, buli omu alina gwawagira gwafiirako, naffe tugenda kufiirako Abraham Luzzi MP Kampala Central. Yes, bwe tugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero, so be sure to catch that interview. It's a bit long, an hour plus. Naddala abantu baffe abali ebweru, Kasuku mu video ennaku zino mukola bumpi, twagala mwongeze ku size y'obu video. 1 hour and something. 6 p.m. on Kasuku Live, that is Ugandan Standard Time. Tugenda kubeera nga tujja, of course, as we gear up week ejja okwewandiisa kugenda kubeera kutambula. So abantu bagenda kuba beewandiisa week ejja kuba MP. Ekintu kyatabuse dda, naye ffe weetuli okulaba ebintu nga ebigenda okubeera nga ate bitambula. Nja kubategeeza abatulaba ewange ndya temuyina gye muntu ala gye siri, olwedde ndi eyo n'okukirawo n'abantu bangi nnyo abali bwe batyo. Rozo n'owangula akalulu okuwangula be bafunamu ekyo nkiddamu olw'ensonga abantu tebamanyi buvunaanyizibwa bwa mukulembeze bwana Kasuku. Kibeera kwewaayo, nze amutubize naye nnumwa okulaba ng'ebintu ebimu biringa bwe bikola ki bwe biri, era abakugu bakugamba abamanyi buli lwe basirika bwe basiga obulabe bwana Kasuku. Nze wano okusirika nga ndaba ebintu ebirina okubeera ne sitawabula kibi, wakireka njogera abantu baleme bulemi kukola ki. Era abasiraamu b'emityana ne piki mugisigaze mugitwale, sinzidde wano ku Kasuku Live. Ekibagamba mu bagikuddiza basobola kujinziza, zibajagala nnyo okusinga. Nze ngikozesi kuba mugagambye ni yabawa piki. Abongere bwogezi beetaaga piki, bali bubi, bali bubi. Nakyenjagaza nabasonyiye mu mutima mulungi ng'akabonero akalaga obuzadde n'obukulembeze. Ngenda sookera wa musajja wange Albert Katruguma. Bambi yafiiriddwa maama we. Albert oyo maama we mbadde njogera naye nno ne ku ssimu ng'ennamba ye ngiina, ngalaba status zange n'aseka. She's been a very jolly person. Nasemba okulaba maama we wansi wano olaba oba okuba tekidda Ekungu, luno oluguudo lupya lwe baakoze opposite Prime awo waliwo Katende Road. Nina yaawo mulamu wange abeera eyo. I think that was last year. Kumakya twali tukedde okubeera nti tudropingawo abaana nga tulina gye tulaga. Omulundi gwensokola maama we bambi ne mmusangawo. Albert yali avuga forest ebiseera ebyo, nagamba nti mbeera nkimye wano maama wange mutwale mu ddwaliro. Ebiseera maama oba kyekyali kimuluma, I don't remember very well. Bambi ne tunyumya bulungi naye. Maama we nagamba nti Kasuku nkunyumirwa nnyo mpa ku nnamba yo, nampa eyiye nange ne muwa eyiye. Ne tubeera nga bambi ogendola ali awo ng'akubuuzaako nga munyumya.
So and I'm sure ne Albert yayinza okuba batakimanyi nti mbadde nga nnyumya ne maama we naye kati ebbanga libadde liyiseewo ndowooza up to until nyinza okuba nasemba okumuwuliza mu June around there. So she's been a jolly human being nga really talina buzibu, ye muntu oteekayo status zaffe zino abasigaze muyite ez'ekisiru n'akomentinga n'aseka awo n'akunyumirizaawo ekiboozi kiramba n'amala n'akubuuza mutabani wange ali atya, bambi mwebale kukolagana ne mutabani wange and all those things. So bambi omukyalo oyo yafudde. Albert tukusaasirako nnyo. I don't know if I will make the trip to the west okuziikirako because I'm running a very tight schedule, but tegeera nti ndi naawe mu mutima mullo. And yeah, losing a mom is one of the worst things that can happen to someone. I know there are people nga tebakwatagana ne maama we mama even naye ebyo nga biri awo abantu ennaku zino I don't know but absentee fathers and mothers nga bangi ennaku zino osanga omuntu n'akugamba juzi nno omuwala gwe nasanze nangamba ye tamanyi taata we gyali bwatyo nga yakoma kumanya nti taata we yeddira ngabi naye wangabi ebisigadde tabimanyi. I don't know what's going on in the country. Nangamba bwatyo ate si yasoose nina abavubuka bemmanyi olinaga nti maama wange simanyi gyali naye baŋŋamba mulamu. Waliwo gwe nasanga ng'ovudde ku magala, waliwo gwe nasanga amanyi maama we nenga nti maama waffe yatuleka tulina emyaka 5 ng'ebifaananyi bye beekubyako mu buto byokka bye balina naga nti maama wange gyali abeera buddo naye tayagala kumanya bitukwatako, yayingira obufumbo. Sikitegeera bulungi nti ne bw'obeera ogenze mu bufumbo obulala abakazi obalaba balina engeri gye bakukutamu asigale ng'alaba abaana be ayogera nabo ate batuuka eno mu bukulu waliwo otuuka n'ogaa nti kati abaana bakuze tewakyali kye tuzza. Naye omukazi akalira ddala ng'oyo family I don't know what sort of being hurt happened to that person. Naye omukazi akalira ddala n'akugamba nti nze byo abo abaana sibamanyi nga weetikka omwana emyezi 9. There is something wrong with this country. I'm telling you. Omuntu tulina abantu mu ggwanga lino nga yeesonyiwa taata we oli n'akeera ku makya taata we yakeera ku makya n'agenda natatunula mabega kuddayo kubuuza nti abaana 3 be nazaala wano bali kuki nene baga nti taata we gyali ng'ate is doing well ng'atandika family endala. I don't know ate abantu abo kati bangi nnyo. Omuwala omubuuza naga nti omukolo tujja gutwala ewa maama wange. Kati n'otunuulira the sort of toxicity you are entering because that is the first red flag. Omusajja yenna sigamba nti tebafumbirwa, of course they have their own reasons, naye omuntu asobola okugamba nti ye tayogera na taata we bejjako lone oba maama we oba omuntu nga muzadde we agamba yamukoowa tayogera naye yabeesonyiwaabo baaba kiba kikambwemu. Waliwo bano we bagoba mu bukulu nti simanyi yeekola ebyekisiru abo kitegeerekeka naye gw'omanyi abantu engeri gye baagalamu abaana baabwe kuba yes kati nze njagala abaana bange ne benkyangalana ne bamaama baabwe nsobola okukeera ku makya nenga nti abaana naye kati bakuze kambanoonye. Waliwo emyaka gy'otuuka nga kati bategeera bavudde mu myaka we bakayanira. Omwana wayingira emyaka 18 kuba tamukyagenda mu kkooti kayanira mwana kati obeera olina kwogera na mwana n'omugamba waayo nkwadde 10 kwataano erekereza abapangisa. Naye abazadde ennaku zino bakambwe. Naye mbadde nkunnyonnyola nti omuntu yenna ali eyo nali nga ndowooza bw'ofiirwa muzaddewo ng'oli muto kiruma nnyo, kituufu kiruma. Naye ate ndaba obulumi abantu abafiiriddwa maama oba taata mu bukulu eno. Kola ati jjukira eno mu bukulu kati example ngeya Albert maama we abadde nga muvubuka ng'ali freestyle. Kati mukazi sajja atayinza okuba gwabadde akubirako mami oba kyekitegeeza okukeera okubira ku maama w'essimu ffe tulina waliwo oluusi wookera ku makya ng'oli overwhelmed
n'otuula mu mmotoka n'okaaba amaziga. Nzijukira nina ndowooza instances nga 3 ez'akankaabya amaziga. Nzijukira bwe nali graduatinga, nali ku makya saa 12 nali nvuga ngenda kukima sister wange wano Ekisaasi. Amaziga ne gampitamu mu mmotoka. Amanyi nze simanyi kukaabira mu bantu. Amaziga ne gampitamu mu mmotoka. Ne ngamba mamange abakubaawo olunaku lwa leero. Kati nga ndaba ne patenze ngendo giteeka mu ssente. Naye maama wo baabaawo. Ogenda olaba yejaga yeze. Ne ngamba bannange. Amaziga ne gampitamu mu mmotoka. Ne ngamba mamange singa abaddewo olunaku olwa leero. Nenga bambi taliiwo. Tewali muntu abalala bajja tegeera naye waliwo ekyenjawulo ekibeera ku maama wo bataata wo. Maama wo akusanyukira ng'olaba nti kiviira ddala ku mutima, alaba omwana we alina kyatuuseeko. Waliwo wootuuka ng'olina ekirungi ekikutuuseeko ng'omuntu gw'oyagala okukubira maama wo bataata wo. Kuba bo obeera olowooza bagenda kusanyukira genuinely kuva ku mutima. Tetugamba nti bano abantu abalala tubeera nabo tebatuwagala oba wati, naye kiri waliwo otuuka ensi n'ekunyiga mu kkono n'ogamba maama yandibaddewo. Si nti maama agenda kuwaayo miliyoni. Of course nze owange yandimpadde, yali mukazi mugagga ne muzeeyi wange, naye tuuka n'ogamba nga ogenda mukubira bukubizi ssimu akugambe Isaac tofaayo bijja kuba bulungi, nze wendi ojuuza obulwadde bwannuma wano. Neŋŋamba bannange nasooka kulowooza ku maama wange neŋŋamba obulwadde buno obunnuma. Obeera olowooza oba singa maama we abaddewo osanga yandikutteko bukwasi booti. Amaziga gampitamu mu mmotoka ng'obulwadde bunnuma nga mpulira omubiri gufeeyiringa. Nga nti kati singa maama wange abaddewo wano nandimukubidde kwegamba obirowoozaamu nga talina kye yandikoze, naye essimu eyo gikubira maama oba taatawo n'omugamba naddala kati abawala waliwo otukaloga nti nandikubidde taata wange, kale talina kye yandikoze ati yandikujjanjabi. Naye kiri ekyokugamba nti ogenda kubeera bulungi kanzije nga maama we yakikugamba. So kati mu bukulu eno obeera olowooza nti aba bafiirwa nga bato bayinza okuba baalumwa nnyo. Yesu wali mulekwa naye osojja n'olowoozaamu nti kale waliwo ate abaakuyoola. Waliwo abantu abamu, for example me, omukadde bwe yafa Yesu waliwo ebyabaawo naye nasigala in safe hands. Paka kati nze maama wange simumiisinga nti oba ki mumiisingako kimu nti mbeera njagala mmulabeko abeerewo. So saafunamu lapses mu kusoma eziri awo nti teyasomye, teyalidde, teyanywedde, talina waasula. Nabeerawo nga nsigala kiri kyakumiisinga maama paka kati mu bukulu. So naye of course waliyo abantu abamu nga maama bwe yafa ne babagabana. Abadde mu kibuga ne weesanga ng'ogudde e Masaka. N'ova mu kibuga mpaka Masaka. Enkumbi ne bagaa nti mukadde yafudde mukwano wano tulima ng'obadde tomanyi na nkumbi. Abo nabo mbasaasira. So naye abantu abasinga b'endabye abafiiriddwa bakadde baabwe mu bukulu bamenyese nnyo, batuuka nga tebakyategeera. Otuuka ne kikuzitowako. Kuba kati jjukira ano maama we aba afuuse nga sisita wo, taata we afuuse nga bulaza wo, g'onnyonnyola n'akugamba abalogo. Abantu abamu bali eyo ng'aloga ne maama we. Maama we yamunnyonnyola nti waliwo omusawo wali akola. Kati osanga ng'afudde, ogenda kulogera wani agenda okuyamba. So omuntu yenna simanyi omuntu maama we yandifudde ng'alina emyaka nga 9, then kwegamba ng'ogw'oli myaka 7 mukeera tuulawo ne maama wo ne munyumyamu mwenna mukaddiye mwenyumiza ku mboozi z'abakadde. Maama alina emyaka 9, olina emyaka 6, mukeera ku nyumya by'abakadde. Mpulira wano wannuma nti nange be nali nnyingira 6 wannuma naye najjanjabawo bwe nti kwegamba mukadde wo naafa nga oli contented nti emyaka gy'afiiriddeko Katonda amuwadde kyamuwadde, amaziga okaaba matini.
naye ensi bwetyo katusabe Katonda atugumye. Yes. Nalabye nina ka video ke nabagamba akomusajja yali ayogera ku basawo b'ekinnansi nti ennaku zino nga bakola ku dduyiro. Nadde empita mu ssimu yange nenkafuna muti abajagala okabateereyo awo omusajja yagambo beetegekera ki kye tutamanyi. Akavidiyo ako kanseseza soba okatuwe tukalaba awo. Abasawo b'ekinnansi nga basusse okukola dduyiro kyekigenda mu maaso. Mama Fiina ennaku zino omulaba akiira mu misinde. Kulannama naye omulengera naye akiira kukola dduyiro. Bw'olaba bbaawe ejjumba aligaweesa akiira kukola zowe. Reshapu azikubye emisinde wuuyo. Firiigi agitaddeko kufulu. Beetegekera ki? Abantu bano beetegekera ki? Tuyinza oba tuli wano naye nga waliwo ekigenda mu maaso kye batatugamba. Abakulu mutubuulire kiki, mutubbireko, temutuleka nga tetumanyi kikigenda mu maaso. Yes. Of course era mbeera mpita ayita nagudde ku Nancy Kombi. Audition ya Nancy Kombi yadde ezise. Nancy Kombi ng'olaba entayini eno kyenkusaba njagala kyasimwa lwakwate kapadde party Alex Mukulu we yamuŋŋaye eno we mulira abeewammwe. Naye eyo talent show yalagawa yali yolesa ekitone yava ku Bukedde n'engenda ku BBS yakomawa bajje tupatinaringemu wano Kasuku live bakomewo yolesa ekitone yali ennyumidde nnyo. Ndowooza basponsa baatuuka ne bakivaamu. So njagala otuteereyo ko ne Nancy Kombi oyo abantu bamulabe. Tusooke tuve mu nnaku kati waliwo tubadde waliwo abakaaba abajjukidde maama waabwe ebyo kati biwedde obulamu bugenda mu maaso ebyo katubite katudde ku bino ebyaffe ebya bulijjo ebyekisiru. Teekayo Nancy Kombi. Akuyisani? Masaka. Masaka? Yeah. Lyerinnya lyo? Yes. Bodira ki? Neddira Nyonyi. Nyonyi? Yeah. Obeera Masaka? Yeah. Bakuyita Masaka? Yeah. Oze kola ki? Nze kuyimba. Kuyimba? Yeah. Tandika. Nancy Kombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa. Ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala. Nancy Kombi roji njipangisize kalungu wano. Wetugenda okusulanga mpangudde akakadde kano. Oyaliranye roji atalina mubeezi tagenda kwebaka. Jagala nkube besi Nancy Kombi okube sitiriyo. Ngenda kukkirira nkwambuke nno nene kunywa ntoyo. Ngenda kusumulula Nancy Kombi nkufuule yingini. Kwasako kasawe ke Masaka mpulire bwe kakula. Omejeza n'akatiko Valentine yenchunya kati Nancy Kombi sembere eno. Kwatako kunzaawo ojibulira otya garanti. Ekyo kyuma kye Japani Nancy Kombi kamuniyala. Nkwatako kunzaawo ojibulira otya garanti. Kyuma kya Idi Amini. Now nalabye n'omusajja mutyaba wangambye ani ye Rajabu. Rajabu siba SB4 yamuleetera. Ani yaleeta Rajabu? Waliwo YouTube yaleeta Rajabu mu kamera. Yalaba YouTube oba TikTok. Yali TikTok kye yaleeta Rajabu. Ate mu kutandika Rajabu yalinga mawube. Nese Rajabu kwali. Yadde n'omwana we omwana we ng'ayitawo agenda mu ttoyi. Be bazadde bedda bennyini. Abimugamba naye walabeka simayiro ke yadde nako ku endi. Genda fuge eggaali. Abazadde bedda balina ekintu kye baakolanga. Akuvuma bw'akutumira kitabandi kyange naye ng'amaze okuvuma. Naye Katonda tulina omwebaza olwo sinna byenda abazadde be bakola ennaku zino. Naye nga Katonda tulina mwebaza abatula ife twakulira bukulizi Katonda yagamba bugambi awo bakule by force. Omukazi nga kkuba ekisiripa. Ffe kati jjajjaffe yalina target. Nga tasobola kanyuga siripa, tasobola kanyuga jinja kagobeere mulawo ne gutakwata. Ne oba odduka otya. Obeera owetekkoona baati oba nga yatayiminga atya we papa ne likwata. Twalina omuti gw'amapeera ne over. Obeera owetekkoona baati ne bakkuba over atannayengera. Ate yalina target nga akkuba wano. Yali talina walala wakuba. Ekisiripa nga kikwata wano. Era kati we ngambira kati abakuba mwana ttu n'enkutuka yandinyonnyodde atya muwala we.
ayinza okukanyuga ekisiripa ne bwoba owete ekkoona ng'oli wete otya walayo oba olimalako ekisiripa ne kikkwata. Abazadde bedda baatukuza by force. Naye ndowooza Katonda wano mu Afrika atwagala bwagazi okusinziira ku bintu byendayo mu Afrika wano. Kati abantu baavuganga eggaali. Nze saavugako ggaali. Naye omuntu kati paka kati nkyakirowoozaako nti omaze oppama kati ng'olina kwekwekwera ku ttaka bw'oti okuvuga eggaali. Naye sebo abo abawala omusanga yafuna ebbina ddene beeriti hakumanyiira mu kibuga wano. Nkubira n'omugala gwe yavuga eggaali tomumanyira toddanga mu ebyekisiru gwe yavuga eggaali ogamba otya nti tobiddamu. Naye ogendera munnaye nga twakula nze mbiraba ne wano mu Bukulu abantu bagamba musima ya jams kati olaba nga tukula bagambanga nti jams. Nomanyi twalira ku ssomero mugala ne muzuukuka kati ekabojjanga awo twalinanga emiti gy'ebibala ne muzuukuka ng'omuyembe gwayengedde guvaamu n'envunyu. Omuyaye n'akulaga nti aluma sayidi eno byonna ne wavunze ne wavaawo n'ali ewalamu. Taamu neggwako nga talwadde. Twalinanga ka African jams and not aware. Ekinaazi kigwa mu ttaka n'okiyoolawo n'okisiimuula oti n'okirya. Pala kati mu Bukulu ogenda mu restaurant ekifi ky'enkoko ne kigwa ku mmeeza n'okijjawo mangu n'ogamba African jams and not aware n'okiriirawo. Kati eri agenda nga akasuku n'okirya ye. Nze sikyaswala mu byakulya. Kasi tootandika oswalira mu byokulya. Era nze situula n'omuwala n'awoza kasuku nga yo overeating bwe bulamu. Food is life. Edda batugambanga water. Naye kati olunaku luggwako nga tonywedde mazzi. Naye gwerema okulya. So muteekeyo omusajja oyo lajja butumulabe. Omuntu yenna omulamu ono naye atandise okuzunza amazzi ge. Nze kintama bulwe tubeera dawo kyasaamirira. Mwana oyo apama. Amazzi tebagagaana kyasingisa toye yakubeera nga tukolere. Genda opame. A few moments later. Limaze okunia. Agambye ki? Erintu ggwe. Yita wano. Wepamire wamu. Genda ovuge eggaali. Ku Friday nina we nali nengwa ku Lugoloobi. Lugoloobi omumanyi mutyaba. Lugoloobi azina Bosit. Nina namulaye nga azina n'aba Ethiopia. Nga bazina akazina. Ekisinga okozesa buli akazina asooka kuteekayo ebipapula mu lubuto lwe. Lubeere ng'olwa Lugoloobi. Kati namulabye azinira mmenga awo yagenze n'azina awo ku Lubiri Kabaka eri ewa Kabaka etali eno Mmengo wano wansi ku CBS yadde eri ewa Kabaka ng'azina Bosit nga azinirako n'amazina amaganda. Naye Katonda ndowooza abantu bonna mu nsi kye nali ngamba bali abantu ba social media bali bagamba nti eveewo nti ababyogera tebategeera butegeezi. Gavumenti erina kuregulatinga. Gavumenti ekere ku makya nga beekola omusajja oli yazika ekifaananyi kya Museveni bakere ku makya bakwate. Bakere ku makya okere ku makya ovuma omuntu akwate excuse me come akuyoole. Bino ebyasima kujjako social media tebikola. Gavumenti erina obusobozi beewulira nti wagivumye. Gwe bokera ku makya n'ovuma Kahinda otafiire by'oyagala akulonde buloozi paka ku poliisi. Ate wakibalemesa abala kati Lugoloobi nze mbadde simumanyi namulaba mu mazina ago. Nejuzi namulabye ku Stambiki waliwo omukolo omulala gwe namulako awo ku TikTok ye yakafunayo corporate gigs nga 4. Kale katubale nti buli gigi agisaba akakadde. Talabika kuba nti abadde bubi naye ne kana akakadde kaabayongerako nako kakola ki? Kyoli muzeeyika watu. Muzeeyika watu no bangambye alina abaana 21 mu bakazi 3. 12 oba 21 mu bakazi 3. Yatandika ekintu kyenga asaaga. Yakalinnya ennyonyi mmeka bangamba ne Dubai yagenda. Naye yandituuseeyo. So ndowooza oluusi ne Katonda
akera akezi kuba kyanaga akati omukisa gwoyo so lugolobi namusanga mubadde mulaba awo ng'azina era agenda kubajja Kasuku live tukolemu ka challenge ako tulina okujja atubulire n'amazina ge kati agafunyeemu ki bye ngamba abantu obudde bw'omala ng'oteesa ku bantu oluusi obikolamu ebirala so yoyo lugolobi for you yes ekintu akikwasaganya now nalabye story y'abaana be baaganye okuwa ebibuuzo wabalabye mutyaba essomero mbu oba tebabawandiisa oba ssente zaabwe baazirya kati waliwo ebintu ebimu byendaba aninga headmaster oli Shira Price gwe yali aganye omuwala otuula ebibuuzo simanyi oba bamukkiriza kuba saddamu owuliza Shira Price naye ffenna nga we are seeking to make the world a better place. I want to understand why a girl who was raped bamukwata gw'owulira nti agenda swaza kuba ne babeera nga yeyeyagalira ne beegatta. What makes you think that otegeera nnyo ofuna otegeera does your brain work? Because tulowooza nti kati ate baakola senior 4 ba senior 6 banaamala ozaala ate ayongereko ate aleme kubeera nti ate yasubwa kino kwakati eno ye lifeline ye. You see a fool of an headmaster. I'm telling you people, we are going to get to a point where tugenda osanga abantu tubakube. I'm telling you, headmaster director ogenda kwewunza omuzadde akkube misana ttuku wala asomesa angamba Kasuku naffe tusobola obbakuba musomesa kuba bw'oba osobola omuzadde baleeta ebyembo mukube naawe mwetwale waliwo ebintu ebimu byempu anyway Katonda musaba nnyo nsigale mu mbeera nga nkyasobola osasulira abaana fees mu masomero amalungi kuba nina ebintu ebimu kati bye sitakyasobola kuwuliriza oli n'akwata omwana okuba to discipline okay couldn't be bad omuntu akuba omwana omubuuza embooko 10 zonna ozikuba kabina k'omwana lwaki why notakitegeera kati otuula ku TV n'olaba story nti abazadde baasasula ssente abaana bakole beewandiise bakole ebibuuzo essomero ne lisirya n'osigala ng'ola nti TV yasobodde ofuna ku director oba ku headmaster naye abeeko kyayogera. Headmaster tuba aba mu ddwaliro headmaster ebinnyo director muyole waliwo ebintu ebimu nga waliwo ebintu mu ggwanga lino bye tulina okukola abantu abamu balabireko oli atyo kikolo kiddamu rape defilement tetulinda nti omweyule n'omuyolo gwo wennyini bagenda okutuukako waliwo firimu gye nalaba omusajja omuddugavu omuzungu ya raping omuwala we tiyabonaabona bamukubi basasi naga ekijjako kiddeko. So it is not right mob justice si ntuufu naye waliwo ebintu ebimu byolaba mu ggwanga noga nti ebintu ebimu ndowooza katubyekwatiremu nalabye abazadde ng'oli ambadde gomesi omulaba munaku kati omwaka mulamba abaana teekayo story eyo mutyaba giteekeyo kati saawa zino tuli ebibuuzo byankya tetugenda kukola bibuuzo naffe byatusobedde abasomesa baatudduseeko tuli baana bawala zaffe zibawala gavumenti etuyambe. Bwetutuukidde ku ssomero lya Creamfield Vocational SS erisangibwa e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono tusanze abazadde beesaza akajegere oluvannyuma lw'okukitegeera nti abaana baabwe tebawandiisibwa kutuula bigezo by'akamalirizo. Waliwo n'abamu ku bayizi be tusanze bazirise nga bababudaabuda so ng'abalala babadde babaddusa mu ddwaliro. Mukyalo Ddongo muveeyo mutuyambe tuli baana bawala zaffe zibawala gavumenti etuyambe.
ngamulira bekitufu tetugenda kola ebibuuzo ninga ate ekintu twali twakyogerako dda naye obona butali buvunaanyizibwa bwaki bwabasomesa nga ate sente twazibawa. Ensonga endeese wano twasasula registration twasasula okukola ebibuuzo tetubikoze bya senior fo nga ate bitandika ntya sente zaffe baazirya. Abayizi betwogeddeko nabo bagamba nti emitima gyatandise okubakwekeera oluvannyuma lw'abasomesa okubebalama ku lunaku lwe balina okulambikibwa ku bigezo by'akamalirizo oba kiyite briefing. Kati ssaawa zino tuli ebibuuzo byankya tetugenda kukola bibuuzo naffe byatusobedde abasomesa batudduseeko tetulina naffe kyakukola bannaye tukubiriza gavumenti bannaye mutuyambe. Kyokka bano bagamba nti ensonga yabaviirako obutawandiisibwa teyabategeezebwa. Tukitegedde nti abayizi 3 bokka ku abo 18 abali mu siniya y'okuna ku ssomero lino be bokka abawandiisibwa okutuula ebigezo. Olwaleero abazadde bakedde ku ssomero lino okumanya ekiddako wabula kibabuuseeko obutasanga muntu yenna kubaddukanya essomero so nga ne woofiisi zaabwe nzigale. Dayirekita waasula ku nnyumba ze kuba mmanyiwo ewuwe ewaka nga taliiyo. Nagenzeeyo ejjo ekiro nkeddeyo leero ku makya nga taliiyo. Abaana abatambula ku kkubo baŋŋamba simanyi aliwa dayirekita munne Mansita Mulindwa. Abalala bamulabako bagamba yatolose yadduse buli bwe babalabako nga bateekako misinde. Batuma sente za facilitation baletako wano kuba facilitate abasomesa tebatuwa twasomako physics ennaku 2 mu senior 4 tubonabona COVID yatulinyira mu by'okusoma ne tusirika twatulewako omwaka mulamba ne tuyingira senior 1 ebadde ya mbirigo paka senior 4 kati tutuuse tetusobola soma myaka 5 o level myaka 5. Abakulu ku lukiiko olugatta abazadde abasomesa n'abayizi obwedda bagezaako okuwoyawoya abayizi n'abazadde wabula nga basiwansa n'oku mazzi. Magezi kyategwa tenyino omwogezi w'ekitongole ky'ebigezo Jennifer Kalule banabawadde gabuwa okwekubira enduulu gye bali basobole okufuna engeri gye bagonjoolamu ensonga zaabwe. Ebigezo bya siniya y'okuna bitandika nkya ne geography ku makya so nga olweggulo bakukola biology. Yes. Now, sokerewa Abitex yavuddeyo n'agamba Nobert Chameleone mujjeeyo lo omuleke era nami Nobert yakkiriza bayatadde ku TikTok yoba ku social media echi nabi yawandiise gakkiriza naga nti abirese. Chameleone yabadde Londo naye baba Chameleone akuba abantu yabakubye music nga bw'obalabaawo kati abattireyo era ndani Chameleone alina omukisa ye muyimbi yekka wagira NRM bwe batavuma ate ng'ensi bwetyo beerina obba yakuba yakola ekikye kimu yakola music oba oyagala oba toyagala music wa Chameleone olina wojja omuwuliriza. Oyinza otuga nti ono gwafulumya ennaku zino tomutegeera ne bakusuuliramu Maama Mia ne bakusuuliramu Beikali n'ogamba man n'omayiza nga music omuzinye kati otuuka n'omunyiigira n'omayiza ng'oluyimba lw'olina odduwulira Dorotiya nalyoka sulamu nkwagala nnyo munnange ako kayimba ka Chameleone kensinga okwagala nkwagala nnyo mu buli mbeera tosobola mwewala. So Abitex yazze n'agamba Nobert jayolo naye ate n'agamba ne Chameleone ekyo nange Abitex kye wayogedde njagala kyongerezaako nti nno Chameleone naye aleme kwessa nnyo ku level ya waliwo abantu abamu nga toli ku level yaabwe sigamba Nobert but I'm saying there are people nga toyina kwogera nabo nga kati nze nina abantu benda banjogerako sikyasobola baddamu they are not at my level.
omulaba noga nti ayogera akoowe ate waliwo n'abalala besitasobola kwogerako kuba kati nategeera waliwo omuntu ng'alina ssente ze a loaded person ng'alina enkalu n'otunuulira booti byaliko byakoze noga ngenda mwogerako ngenda kuswala nzekka n'omuleka so ne Chameleone naye kati asengejjeemuko abantu abamu kuba oluusi be yeereeta ennyeno wansi olaba bafudde ennaku zino alina ekintu kye yakola tasobola kuddamu buli omu asiyasalawo omaye waliwo ebintu ebimu ebikutuukako mu bulamu ndowooza oluusi waliwo ofuna ssente mbabuulira mazima abantu abali eyo oluusi niwe mulaba wakuba enduulu abakola ki mubeera bwavu and I'm testament to that bwe nali sinnafuna ssente sinnafuna ziri ssente zenjagala naye ninamuko ku busente nti kati ekyemisana tekikyanneekubya nduulu ne bwe kibeera kya mitwalo 2 nkyesasulira n'enkirya ekituuse mu Kampala kati kigenda kugenda mu byafaayo Maureen Nantume ali ku Serena nga 21 Novemba okiwulidde jjayo akatabo wandiika 21 Novemba Maureen Nantume ali mu concert gy'atumye My Story. The beautiful Maureen Nantume ow'embogo figure 8 mama humble and melanin queen God's firstborn ono ye momo shillings emitwalo 15 emezi ya milioni 3 kakati bw'oba wali owulidde ku beauty queen with a beautiful voice yono Maureen Nantume agenda kwimba live lukoba ku lukoba kayimba ku kayimba ababuulire her story. Number 1 mukeere, number 2 mwambale munyume, number 3 musaleeko mulete ebyana ebyasiba JCC binyirira kitunula ng'ettaala lya foogo kikutunulira naawe n'otegera kanyongere ku sente eno egenda kubeera Uganda's finest show of the year. I tell you, missing it is not an option. Yuagidwa Chabasa Fama, NBS Music, Wucha, Kids Corner, Pijama Bay, Sanyuka at 10, Afro Mobile, Rose Form, Nechiko. Mitwala 5 kakadde. Sikyakuba nduulu kubira nsi yonna waye empaya kakadde empaya 5 kati awo nina wendiko. Kati oluusi bw'omala otuuka eyo otuuka noga omuntu ajja n'akwogerako ebintu n'ayogera n'ogamba omanyi kangende nnyweyo kabbiya. No, you leave the fool. Yamanyi. You can't have a drink. N'okwata kabbere ya pop n'okapopinga n'okanywa. N'owulira ng'obulamu butambula. Ogenda olanga olunaku oluzibye enkeera ne bafuna gwe boogerako omulala. Kati Chameleone awo oli. Abafudde yatuukawo. Chameleone njagala naawe oddaawo. Okeere ku makyanga waliwo akwogeddeko gambe nga bwe wakolanga edda luli. Chameleone nga tasobola kwogera. Abantu abamu baleke. Abalala teweetaaga kwogera omusanga busanzi n'omubba nga bw'okola nga toyogedde bingi. Waliwo abantu abamu boolaba nga gw'olina musanga n'omuga nti owaaye bwana gundi wagamba nti ndi bwe nti ne mutandikira awo. Abantu abamu kati weesanzi naye face to face. Oba otudde mu restaurant nga naye waali. Nalabako kolumu Diini yasalako Junior ku yaya. Diini oba wasaava. N'amugamba Junior wanjogerako bw'oti. Yali ayagala kuvaawo naye ne tumugamba ssebo Diini tekijja kusoboka. Lwakuba ne Junior naye yali tagenda. Face to face omuntu omusanga n'omugamba my brother wali wagamba bw'oti kiddemu ne mugendana. So Chameleone simple advice nange njikuwa ne talk and talk show bagikuwadde abantu abamu they are not worth it. Leave the idiots bafeeko bajja koowa kuba Chameleone olaba ne beginaabeera myaka 2 there is not going to be another you. Ate kati okusinziira nga bwe tuli it's going to take time to break the legacy you've built over the years. Kuba music y'omukubye mututeereyo. Nikabadde nkusaba Nobati okakane kigambo ekituufu Jose Chameleone muyingidde nnyo kigambo ekituufu manyi muntu kasito omulumba nze nsobola okulumba ne twevuma byaffe naye ne siyingira mu family
Buyingira pa family atogeze buyingira mu family notuka n'okugamba nti ebyenda batuuso byekwatamu kakati ze mbadde ndowooza Nobert nkimanyi mpuliriza era ngamba nze president wo era okimanyi ku polisi nzinasookayo era ne ku polisi nzinakweyimbira ne ku bya ssale wagamba wayumba wano bambi nga bamukubidde wajja no ssale kakati Nobert mbadde nsaba Jose Chameleone muleke Jose Chameleone kyokozeeko obusungu manyi kasita oyogera oluusi okukakkana Jose Chameleone kituufu muyingidde nnyo Jose Chameleone muleke nze ndowooza message etuuse entalo zisusse saagala obeerenga ikyuli entalo zisusse essaawa zino Chameleone osobola omulekera ekizibu omuntu omulala akutuusizaako obulabe obuzibu ne babuteeka kwani ku Jose Chameleone nga era ne ku ikyuli omusirikale gwe baga bamukubye genda bo bamanyi nti yakola ki family y'oyo omusirikale yatta ikyuli bwe bakigambibwa naye ng'ekigambo ekituufu asobola okuba nga si yatta nabo bakozesa baali baagala okutuusako obulabe bakozesa omukisa ogwo ne batuukiza kye baali baagala nze mbadde ndowooza ceasefire Nobert event nti okimanyi bulungi nnyo nze nsoba ku polisi nga bakutte nze nsoba ku polisi kubanga nze newanvuma nonsensebula tolina kiwalekayo takyasobola kuvuma takyalina kyakuvuma byaggwayo byonna ebivuma ne biggwayo yakumba kakofiira sebo tojubisa nyanna mukulu toyitawo Nobert muto wange Nobert ceasefire Jose Chameleone muleke ekigambo ekituufu Jose Chameleone ayina ensobiize ng'omuntu naye eggwanga limwagala olwa music we gwe yayimba omutyoboola ate nga omumanyi teri kintu kirumanga mukazi okimanyi ekituufu oyingira mu famire ye kubanga eribbwa ly'omukazi ng'agenza obadde okyawa mwagala eribbwa teriwona ate bw'okyawa omukazi n'agenda naaba nga tekiraasi erinnya bulinnyi ate kyekisinga okubeera ekibi kaakati kankubulira omukazi n'oyawukana naye n'omulaba ng'agenda mu maaso ng'ate amukwanya kusinga kiraasi osaba busabino nga mukabo katonda lwaki tomutte nemuwa tukyali ku weekend wrap up awo nga tuvuddewo Pastor Bujingo yavuddeyo n'ayogera ku bantu abalemesa abaana abato ate nga mutuufu nina ekintu kyesitategeeranga kati omuntu baava ku mulimu gwe n'ogutuulamu kati essanyu noddayo eka n'ofuna abaana ne bakulisaayo nti because there are people who genuinely get the promotions namuga nti kati tukuzizza naye ninaze ekintu kyesitategeeranga nyinza okuba nze ndi musiru I've tried to understand the benefit of backbiting someone. I've never got to understand it. Nze mbadde mawulire ebbanga lyonna abantu kye banjogerako kimu bagamba Kasuku otwogerako naye tekuli agamba nti Kasuku ompayiriza Kasuku olimbye kaliya yange buli muntu agamba kati ate waki obyogedde noga nti atukola mawulire naye kyesitategeera kati omuntu nina kyesitategeera bw'omala okwogera ku muntu olina jjalaga nti mutyaba oyo musezi kati noddayo n'osanga mutyaba ne munyumya nga wamwogeddeko. Why? So you backstab someone byanemotegeera olina jja n'agenda kati ozze n'ova wano n'okwata ebigambo n'obitwalira bbawoono kati ate n'okomawo n'onyumya n'ono mukwano gwo like abantu tebakyatya kufiirwa mikwano because olaba abantu nga they are good friends oli n'atwala olugambo bw'atwalidde bbawoono bw'ate simala atwalidde mukyala woono kati kyekimu ne bano oli ajja n'ayimirira mu mulimu gw'omuntu maye naffe twali twagendeyo ku red paper nga batulaba nga baana bato nga tebaagala tuwa mukisa ogwo abasajja baatolwana awantu awo okutuusa Richard we yabagamba azze takyaddayo bali nga ba TV eri kati natandika okubuuza nti why kansooke mbaleke bango teekayo Pastor Bujingo kaneme kwogera bigambo bingi mulekerawo okulemesa abaana abato be mulaba bavuddeyo batandika okukola oluddewo naye olowooza olibeerawo pakaddi
leka abaana abato abatandise okutunda ebintu nabo batunde, abatandise okola bakole, yambako buyambi, leka kukozesa bukulu bwo kuloga. Emyaka emikulu giteekwa kuba friendly nnyo, tegiteekwa kuba mirogo, kubanga emyaka emikulu bw'otandika okubeera mu bulogo wadde n'abato tufa, naye ate omukulu oli kusuwa ddiiru nnyo. Eyo birthday wedde yakusembeza busembeza ku lumbe. Bangamba nzikakkane. So Pastor Bujingo omulabye. Now, on to the big stories ziri ssatu. Esooka, omugagga wange Kamoga. I don't understand the witch hunt on Kamoga. Kubanze Kamoga mbadde naye ebbanga sitegeera why is being witch hunted like that. Waki bamu witch huntinga? Amangu ago bayisiza ne arrest warrant. Publicity gye bali mu kuwa omusango gwa Kamoga ogwo, it looks fishy. Walaye police nga bafulumiza baga nti bamutaddeko miliyoni meka 3. Ne Kamoga wakitankubira n'ambulira waali ngali reddo olabika nze ne mutwala ku police 3 n'enzirya. Hey, anjagalize. Hey, atuuke ngali reddo okwapiya. Kamoga ayinza okuba yagenda ku business trip nga teyabula, naye amaanyi ge bamutaddeko babitadde mu mawulire buli wamu. Ate yangambako olumu nga tukola interview, intention yaabwe ebeera nti bamuteeke mu mawulire bamufuule ekiyenje. Akuba ebyettaka yagenda abivaamu, alina bizinesi ze endala ze yakola. Soko teekeyo omwogezi wa Kampala n'emirirwano ng'ayogera kukwatibwa kwa Kamoga, but that's malice, it's blackmail. I don't know he's trying to blackmail Kamoga, but it's not good. Tuyina ebbaluwa eno mu lulimi olwangu bagiyita arrest warrant, ate okuyita ekibaluwa kiba kuntumi, naye nebbaluwa ya kooti etulagira oba eragira omupoliisi yenna waali nti omwami Kamoga Muhammad nga mutuuze we Bugabugabuga mu town council ye Katabi anoonyezebwa ku misango gye yazza omuli okuwaayo ebiwandiiko ebijingirire n'okufuna empapula z'abalooya ze yajingirira ze yaviirako okuba nti naafuna ebyapa ku ttaka erisangibwa e Busiro era liri ku buloko 435. So omu ku beyanyigiriza agenda mu mbuga z'amateeka n'amuwaba omusango, era bw'olaba omusango gwa 223 nga guzze gunoonyerezebwako nga alabikako mu kooti n'agenda n'ebirala, naye okusinziira ku kiwandiiko kino kiraga nti amaze ebbanga nga teyanjula mu mbuga z'amateeka. So kwe basinzidde okuba nti balagira poliisi okumukwata wonna waali, naye nga twagala obategeeza tuli bamalirivu okusigala nga tunoonyereza ku mataka. Afande, ekibuuzo kye nsobola okubuuzaayo, nganze Benson Pro ndi bloga era ndudde ne babloga bannange tutera okulaba oluusi abamenyi b'amateeka nga bwe baga nti poliisi bwega nti yamba omuntu naye akuyambe, ne tuvaayo ne twogera kati nga bwawulira ku nsonga za Doni Kulisi aliye ne Sikini Kamoga, abantu bavaayo ne bagamba nti bannange ono omuntu mumukwate, poliisi mumukwate nga tannadduka. Kiraga ki eri eggwanga nti mwe muvangayo nga abantu bano bamaze okudduka, kubanga kiteeberezebwa nti Kamoga olwedde yamazeemu dda omusubi. Kiraga ki eri eggwanga mu okuvangayo nga ate abantu bamaze kudduka, naye nga wabangawo ate enduulu esooka okukubibwa. Ensonga za Kamoga zibadde mu kooti era abadde yeyanjula mu kooti n'amala n'avaayo. Ekyo kiri ku ye ng'omuntu okuba nti yadduse, naye tekituwa buzibu bwaffe. Ffe twakola ogwaffe ne tusobola omutwala mu mbuga z'amateeka. Bw'abanga yadduka tekibadde okusaidi yaffe ng'omuntu yenna aba n'obuvunaanyizibwa nga Munnayuganda okuba nti oba osazeewo nga bakuyise kweyanjula mu kooti
bavunaanyizibwa okwetwalayo bwebukulema nga poliisi ekozesa eryayo. Emisango emirala egize giroopebwa n'abantu abo bonna bemwogerako naddala ery'ensikirini, emisango byonna gibadde bajja bamuvunaana abadde ayitibwa nga waliwo n'ogwamutwalira mu kkooti n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi n'aweebwa akakalo kanki ka kkooti. Ne guno bwe bamulanga guno ogwajuzi wano twafuna statement ye n'ateebwa akakalo ka poliisi. Tulina essuubi nti abaamuyimirira ng'ateebwa basobola okuba nti bamwanjula eri poliisi bw'aba yeetaagisiza. Kati alina genzo la ne interview omukyala wala omukyala gwe ba interviewees nagamba Suna Beni wafuna mpewo muntu yenna akuba kamoga oba ate yanyiizaani interview zitambula buli kimu abantu kwegamba basiikuula abantu babeerenga buli dakiika kati banoonya kamoga okikakasa ettaka lyange ettuufu bye baagala okumukola kati. But kamoga, be strong, you will overcome. Omusajja yagamba obusibe buggwa nga si gwe basibye. Nalukoola yagamba Namukasa obusibe buggwa. Yiba naye Namukasa ali kuki? Namulabye alinga ali olubuto. Manyi atulimba olubuto olwo omusima lwavaamu terwavaamu olubuto mweruli. Namulabye Namukasa. Video zaalinga ali olubuto. Naluzimbye beeruti. Naye nowe tennamuyisa bobi yayiza okuvuga embalaasi. Bangaye nti ate kigatto wange yaŋŋamba eyo gye babeera. Ne waabwe amanyiwo. Era yaŋŋamba luvunje kukwatira video nga ndi waabwe njikuweereza. Yaŋŋamba akakabuga ke babeeramu bavuga nnyo embalaasi n'okutambuza ebigere n'amagaali. Kati ekyo ekibuga kye njagala okugendamu era kibeeramu omwezi omanyi nti okomawo okoze. Nomanyi nti kati ffe Kampala is not good for walking. Asajja bakola ebibuga nga bife balinga okutambula. Abantu batambudde. N'omuwala gwe nalabye yasaze weight badde nnuddo mulaba n'aŋŋamba Kasuku ntambula mayo tambula mayiro 5 olunaku. Ne mugamba ina akasozi eyo katambula n'akambuka n'akeetoolola baati chuchuchu n'akakka nadde ewaka. Naye ya shape nze ntambula oluusi naye ogenda n'ojjukira siina yantuma flat body. Ate ati ensi olwedde mmanyi nnina olubuto olunene ndi munene sikyalina kyenziza buli lwosalayo kilo 5. Kasuku wabadde ki? You don't look good at all. N'ogamba bagenda okuwaayiriza siriimu nola akaneeriire kandi ennywe ojja n'oyimirira ku mizaani n'ekulaga kilo n'ogamba nti ennamba kiki naye n'ojjukira it is what it is n'ogamba kandye waliyo abanene abansinga tebannafa. Nina emyaka gye njo yingiramu bebe yaŋŋamba goba mutwalo gwa $1 ng'ogenda bakunoonamu ssavu. Aye ssebe essavu lye bakunoonamu tebalinona ku lubuto wanooka eno yonna ennene ebisavusavu ebiba bikuyiiseyiise. Nalabye Nampeera ayina supplement bajja Mojaro. Mojaro eyo waliyo abakozeseza Mojaro wa tabbo. Nina abantu bange eyo bamukozesa naye nina omuntu eyali ansinga n'obunene. Wallahi muntu yaba nazzeemu mulaba omuvubuka yenkana gwe kati oli munene. Empale eyali ayambala 49 kati ayambala 30. Yakogga ebintu ebimusobola kuba alina side effects. Omanyi nti otuuka ngo tosobola kulya bujiiko bwa muceere 8. Waliwo emmere gy'otunuulira n'ogamba edde emmere sola lyako jiiko 3. Bye bikyaŋŋaanya otandika ebyo ebintu. Mukati simayo otuuka nga tokyayagalira ddala kulya. Appetite yonna n'egenda. Banaye zengeri gye njagalamu essala. Waliwo wogenda awantu omwana nga yasiise enkoko ne bagiyiwako barbecue sauce bwe bati. Otunula n'owulira ng'eno omanyi zino bazita atya test buds. Waliwo ezo gundi glands ezo bazita atya ezisomba amalusu ne gakwesomba. Omwana atabula omuceere n'otunuulira piraawo nga wankoko
nogamba jikoni erina coastal fish bakuleetera ekyennyanja nga kirimu ebisupusupu nogamba sisobola kiryako mirundi 8 nino kimala abasawo batuka tolya kukkuta nogamba Dr. Kasenini munajjanjaba nina okulya nenzikuta ekigambo sala kyagenda wala bannaye awo tunulira emmere olabika eyo emmere y'omulumbe abaana batabula omuceere sefuriya namba n'otunuulira piraawo oli nga tebamutaddeemu sayansi n'ogamba bannaye situganye wano abantu balina bwe bandaba naye nina okulya ku mmere bampeeyo emmere aye nekyewunyisako emmere ey'emikolo bakuteera ku sowaani ya pulasitiki tobijjukira akasowaani kakwokya bw'olya ku sowaani ya pulasitiki nga ne supu omulaba aseerera ati kintu sala kirala nnyo bannaye olusojja n'obirowoozaamu ngoga kandye let me eat so tuteereyo gundi tuteereyo omukyalo oyo ng'ayogera ku Suna Ben n'ettaka lye abamu ku bantu ku ttaka lino beyafera bemanyi beyafera abali bwe bali nga tewali na kituufu ye Suna Ben. Suna Ben yonna gy'oli nze nkugamba omutuuze w'okukyalo kuno ku Bukaaya ti omusajja yakubba kubanga ekibanja kyennyini kw'otudde kwe yakuwa ekyapa nakyo kyennyini nannyini ttaka yali yakigula. Kaakati n'ekyapa kye yakuwa nakyo kyennyini kyakifere kubanga yamala kukyusa mikono n'alyoka abawo ebyapa kikulaga nti ekyapa kyo kifu. Ekyapa kya Suna Ben Kamogo kiwa Suna Ben yakozesa emikono emijingirire ekyapa kifu namuwa ekyapa nga kifu. Era kuno kuliko abantu abalinga Suna Ben abafuna ebyapa ebyo bwebi ebimu biriko caveat naye ndooza ye yafuna omukisa kikete kyagendako caveat oba seekyo twagenda okugenda mu kkooti okutandika ensonga ezo omanyi ensonga zaalinga zitambula era nga yakyayongera okufera abantu nga bwagenda n'abafera sente ne zimuyambako mu misango era neewunya okulaba nga tekiriko caveat. Kati magezi tugomuwa amagezi gemuwa agende wannannyini ttaka yeyambe yeekubira enduulu oba addayo amuwawaabire omulundi omulala amusasule sente ze yamusasula mu kyapa addeyo agende wannannyini ttaka afune ekyapa ekiramu kuba nannyini ttaka bw'oba ogenze mu butuufu nga tukututteyo ekyapa okifuna kati yeekubira enduulu asooka addemu amuwawaabire okumuwa ekyapa ekifu kati ate alyoka afune ekyapa ekituufu kubanga era kifu. Era bagenda kubisazaamu oveeko yalinyanga ku kalinayo n'atabuka n'alyoka aleeta bakanyama oba yabajjanga wanze naawe ndeka kale now Junior adde ku live wala omukyala gwe nawula byayogera simumanyi natunyonnyola nti omunnyo program omusunsuzi ekomawo kinayagadde mu byonna they admitted there were issues and they rectified nga bwe nabagamba UCC tetera nnyo okulemezaamu kati okujjako banakiddamu ogw'okulala awo bajja kuba bagenze naye nga bwe nabannyonnyola UCC bw'ogendayo ne mwogera bulungi of course basooka ne bakubuulira ebintu ne bakugirayo etteeka lino etteeka liri etteeka lino etteeka liri ne boogera ebintu ebikankana nga bakutadde mu maaso ga SC ogenda otandika otteesa nga owulira muno munnyogoga osaba ku mazzi naga ndoozi olaba so kasita okkiriza nti nakoze ensobi nga bakubuulira kati muddeyo musomese abantu bammwe midiya nga bakuwa kipamfulet bekiti kiriko ethics zetugoberera ekyo nga bakikuwa nga bakedde okuwuga saawa emu basuze bayaayana nga bakikuwa nga bagamba muleete programu beetambula beekwatako ebyo byonna byonna bimala obbikola naye tubawooniinze nti ye nemuddayo ne mukola tebakaluba nnyo UCC etera kaluba bw'ogiremezaamu kasita ogiraga nti oli wa ttabbu nga nabo bavaayo
so nategeddeko nti November nabirabye ku live nade mpita ku TikTok okwo abusazeemu bakomewo bakole titulina buzibu bajje bakole ne batereezeemu nayogerako Kolomu ne Musumba Musumba nangamba ye abeera asaba abeera talaba bigenda mu maaso kati Musumba va mu by'okusaba otuula olabe ebigenda ku TV yo because ebintu byangu you can choose to see how you know. I understand by the way the program was popular because they chose to go populist. Ngera boogera of course ebintu ebiri ku social media and that's the way to go. But sometimes ebintu ebimu byalinga harsh. Banaye nze baayogera waliwo omukazi oyo yakuba mirundi nga twakamuziika ndowooza wiiki nga 2 ka video nakasanga ku TikTok okwo ne mpulira ng'obulamu bumpeddeko. Olala n'akwata maama wa Junior yali ava ku show ya Sebataawo. Manyi bagenda ne bayiga ebyo ebintu bye bagamba mbu simanya omuntu ntoyogera linnya lye. Muganda wange the law of assimilation ogimanyi. Bw'otandika okudescribing omuntu ng'agwa mu kifaananyi ky'akasuku oba owedde. Aye naffe tuba tuyite kati ate to make matters worse baTikTok amanyi oteekako bba ebifaananyi bwe balowooza mbu gwe bagamba ne bakuteekako. Nayisibwa bubi. So bakomewo bakole kintu kyabe bakikwasaganye ogenda okubala abalamu gye kiggwera nga ffenna twagala kubaawo so olwoyitawo n'oli n'ayitawo obulamu ne bugenda mu maaso so katulinde tulabe bakomawo well and good ekintu bakikwasaganye. Video gitaddeyo tukomawo n'omusunsuzi tugenda kuba tusunsula November nga 3. Program edda November nga 3. Yes, ate na nkuba mpya nnyo. Nkuba mpya nnyo bigambo bibuulirira bigambo kale bya magezi bigambo bya makulu kukola kutya ekomawo November nga 3. Ngera fulufigana Nsenkubuge be bagiriko oba mujja kufunayo abalala ku Soloti. Be bajja okubaako just producer gwe bakyusizaamu. Producer ye bamugjeewo bamugobye. Bamutadde walala teyagobeddwa. Musumba Bugingo tamala gagoba abantu alina ekisa. Kati ogambye empya egenda beeramu ebyamagezi enkadde badde ya bya kisiru nammwe mwakiraba. Ate badde ya bya kisiru naye nga omanyi buli kijja kibeerako n'ekisinga eno egenda kuba ate enkuba mpya nnyo kubuulirira kukola egenda kuba na vibe muziki ogwa gospel egenda kuba na vibe nnyo ngati omusumba yagobye producer omukadde yamukyusizza bakyusizza so November omwezi ogujja omunnyo gukomawo nga 3. Yes omusunsuzi omunnyo kweguliye sort naye program omusunsuzi like mwe basunsulira kati ne Nsenkubuge naye adda ne full figure kati UCC yabajjako nammwe mwakkiriza nti UCC yabagobanga program efuuse ekitagasaye. Abajjokezi baali bangi kale naye bagenda ne bajulira ne UCC nekitunulamu ne tuwa ensonga program eri ku mulamwa ki ne banjula ebigenda program kwetambulira ensobi ezaaliwo ne zigonjoola okwetonda ne kubaawo n'ensobi ne zigonjoola. Linda mukyovola bankwagala nnyo so waaliwo ensobi ne zigonjoolwa. Waliwo ensobi n'okwetonda waliwo ko bumulunguse ng'era bwe tuli abaana b'abantu bwe tutali perfect waliwo bumulunguse naye nga byagonjoolebwa ne mwetonda Soloti ne yeetondera abaali ba complainants kituufu yesebo kati kyova olabanga nkwagala nnyo kubanga mwetonda kwegamba kale nange nkwagala nnyo
ekikunjagaza buli wenzi jompa platform nempita abantu kati twali ekkololo ne bakubako kale. Of course, the big story today, ye story ya Alex Mukulu. Nalaba aba BBS. Program bagitaja. Tuchachanche. Kawunyemu. Tuchachanche ya agondi. Ya nampija. Eno bagita kawunyemu. 360. Andi shozo olugambo bali bazigoba. Nefuka kawunyemu. Alex Mukulu ebyo ebigambo byonna bye yadde ayogera ku mwana yabadde ayogera byaki? Ye akakasa atya nti omwana yatta oli oba musi. Yamuyiyeeko amazzi n'amugoba. Alex Mukulu yadde mukambwe. Muteekeyo. Ntedda nedda simanyi oba okulwanagana kwaliwo n'ebigaali naye ennaku zino waliwo ebigaali nga bireetedde n'abantu abamu okuttibwa nti waliwo abaana omwana jojjuzo w'embaale twamuziise lw'amagaali ago amagaali tuwulira nga gakulembeddwamu Alien Skin ne ttiimu ye kiki ekyandikoleddwa okulaba nti bino ebintu bivaawo Alien Skin tomumanyi Alien mawulira oba namwogera nako naye waliwo eyaŋŋamba ate sagala namwogerako kuba mwogerako mwongerayo. Alien Skin nze simumanyi. Nze simanyi bantu batali bayimbi. Nze manyi bayimbi n'abazannyi b'emizannyo naye abatali sibamanyi. Alien si muyimbi. Hapana, batontomi abo. Batontomi. Ate nagenze neŋŋamba abantu ku radio mbu batontomi bo bawandiise okumbuuza mbayise ba poets. Omutontomi si poet. Olide abeeremu ng'omuki ng'omutontomi kakati batuleetera ebyo ne bagamba Alien biki ye bo be baani kati ekikuttisa abantu ng'oli muyimbi kiki waliwo owulirayo Michael Jackson nti asse omuntu wawulirayo nti eri wamala yatta omuntu nti Fred Masagazi yatta omuntu wano tukale tugende ku bajjajjammwe ragadi yasse omuntu kakati oli bw'abatta omuntu omubalira mu bayimbi oba mu batemu wandibadde ombuuza nti omutemu Alien Skin omumanyi muyimbi oba nedda abo abaana si bayimbi abasinga kati abato baleekaana sigamba nti baleekaana waliwo enjawulo wakati w'okuleekaana n'okuwoggana owulidde wakiri owoggana naye n'otaleekaana kubanga bw'oleekaana tewabaawo afuna owulidde naye bw'owoggana abantu wabaawo awulira yawulamu ebintu ebyo bibiri. Bannaye abasajja boogera ebigambo teekayo so byebyo nno bannange ebisigadde sikyagala nnyo kuteekayo nnyo byange lusimera nina byenjagala okwogera naye neŋŋawo why let me go have a drink kasita beetutte ng'omwogezi wa poliisi yagamba wiiki eno nooza fayiro zijja kubeera redde bale babatwale either babasanctioning oba bagambe nti emisango tebaba n'abasanctioninze bagende mu kkooti naye guno omwaka tegubeeredde mwangu Alien Skin gwajja gunyumyako but tewali kitaggwa katubasabire ensonga ezo balabe bazikwasaganya obulamu butambule busigale nga bugenda mu maaso. For now I have to go. Ngenda ku channel ya Zubeda tusobola okuba nga tetuwayamu 6 PM Kasuku live Abraham Luzi Bawa Sarah is tall ajja. Very interesting interview we had. It is worth watching. Be sure to catch it. Naye tulinako endala ezitambula, tulinako interview ya Nalukoola, tulinako HMK Marina Bay propertation number kweri, tulina Marina Bay Estate eri awo Kigo,
Be sure to catch it. For now, I have to leave this place and go and work. Weekend to action mungi gwe tubaleetera, so be sure to keep it locked on Kasuku Live. Mubeere bulungi, mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda ya kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa white star premium detergent waliwo wanangabi embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange